Matayo Essuula 13. Ku lunaku olwo Yesu bwe yava mu nnyumba n'alaga ku lubalama lw'ennyanja n'atuula. Abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaanira w'ali. Kyeyava asaabala mu lyato n'atuula mu lyo. Ekibiina ky'abantu kyonna ne kiyimirira ku lubalama, n'ayogera nabo bingi mu ngero. N'agamba nti, Omusizi yagenda okusiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ebinyonyi ne bijja ne bizirya. Endala ne zigwa ku ttaka ery'oku lwazi. Amangu ago ne zimera, kubanga ettaka lyabuguumirira mangu olw'obutaba ggwanvu. Omusana bwe gwayaka ennyo ne ziwotookerera. Era olw'okubanga emirandira gyazo gyali tegisse nnyo wansi mu ttaka ne zikala. Endala ne zigwa mu ttaka eryameramu amaggwa, bwe gaakula ne gazitta. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi, ne zimera, ne zikula, ne zibala ebirimba. Ebimu ne bibaamu ensigo 100, ebirala ensigo 60, n'ebirala ensigo 30. Alina amatu awulire. Awo abayigirizwa ne bajja awali Yesu ne bamubuuza nti, Lwaki oyogera nabo mu ngero? N'abaddamu nti, Mmwe muweereddwa okumanya ebyama ebifa ku bwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa n'aba na bingi nnyo, ate buli atalina aliggyibwako n'akatono k'alinako. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga batunula naye tebalaba, bawuliriza naye tebawulira era tebategeera. Era omulanzi Isaaya kye yalanga kituukirira ku bo ekigamba nti, Weewaawo muliwulira naye temulitegeera, weewaawo muliraba naye temulyetegereza. Omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gaabwe gazibikidde, n'amaaso gaabwe bagazibirizza. Si kulwa nga balaba n'amaaso, nga bategeera n'omutima, era nga bakyuka ne mbawonya. Naye mmwe muli ba mukisa, kubanga amaaso gammwe galaba n'amatu gammwe gawulira. Mazima mbagamba nti abalanzi bangi n'abantu abalungi beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Kale nno mmwe muwulira amakulu g'olugero lw'omusizi. Abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka ne batakitegeera, ze nsigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo. Omubi ajja n'anyaga ekisigiddwa mu mitima gyabwe. Ensigo ezaagwa ku ttaka ery'oku lwazi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyaniriza n'essanyu. Naye olw'okuba bafaanana ng'ebimera ebitalina mirandira gisse nnyo wansi mu ttaka, balwawo akaseera katono. Okubonyaabonyezebwa oba okuyigganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda bwe kujja, amangu ago nga baterebuka. Ensigo ezaagwa mu ttaka eryameramu amaggwa be bantu abawulira ekigambo kya Katonda, naye okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa eby'obugagga biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Ate ezo ezaagwa mu ttaka eddungi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakitegeera ne bakola ebikolwa ebirungi, mu bamu ne byeyongera emirundi 10, mu balala emirundi 60, ate mu balala emirundi 30. Yesu n'abaleetera olugero olulala, n'agamba nti, Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Kyokka abantu bwe baali nga beebase, omulabe we n'ajja n'asiga mu ŋŋaano omuddo ogufaanana nga yo, n'agenda. Ebimera bwe byakula ne bibala ebirimba, olwo omuddo okufaanana ng'eŋŋaano ne gulabika. Abaddu ba nnannyini nnimiro ne bajja ne bamugamba nti, Ssebo, ensigo ennungi si gye wasiga mu nnimiro yo? Kale omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano gwava wa? N'abaddamu nti, Omulabe ye yakola ekyo. Abaddu ne bamugamba nti, Oyagala tugende tugukuulemu? N'agamba nti, Nedda, kubanga bwe munaaba mukoolamu omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano, muyinza okukuuliramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke byombi bikulire wamu okutuuka amakungula. Mu kiseera eky'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye omuddo, mugusibe ebinywa gwokebwe, naye eŋŋaano mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. Yesu n'abaleetera olugero olulala, n'agamba nti, Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'akasigo ka kaladaali, omuntu ke yatwala n'akasiga mu nnimiro ye.
Kano ke kasiga akasingira ddala obutono mu nsigo zonna, naye bwe kamera ne kakula, kaba kanene okusinga ebimera ebyenvu ebirala byonna. Ne kavaamu omuti, ebinyonyi ne bijja ne bizimba ebisu mu matabi gaagwo. Yesu n'abaleetera olugero olulala nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa n'ekizimbulukusa. Omukazi kye yaddira n'akitabula mu bibbo 3 eby'obutta, bwonna ne buzimbulukuka. Yesu ebyo byonna abantu yabibabuulira mu ngero. Teyayogeranga nabo nga takozesezza ngero. Yakolanga ekyokutuukiriza omulala kye yayogera, ekigamba nti, ndyogera mu ngero, ndyatula ebyakwekebwa kuva ku kutondebwa kw'ensi. Awo Yesu n'asiibula ekibiina ky'abantu, n'ayingira mu nnyumba. Abayigirizwa be ne bajja waali, ne bagamba nti, tutegeeze amakulu g'olugero lw'omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano ogwali mu nnimiro. Yesu n'addamu nti, asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi be bantu ab'omu bwakabaka bwa Katonda. Omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano be bantu ab'omubi. Ate omulabe eyagusiga ye Sitaani. Amakungula y'enkomerero y'ensi. Abakunguzi be bamalayika. Kale nno ng'omuddo ogufaanana ng'eŋŋaano bwe gukuŋŋaanyizibwa ne gwokebwa mu nnimiro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, ne bajja mu bwakabaka bwe abo bonna abaasuula abantu mu kibi n'abamenyi b'amateeka, ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba n'okuluma obujiji. Olwo abantu abalungi balyakaayakana ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitange. Alina amatu awulire. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'ekyobugagga ekyakwekebwa mu nnimiro. Omuntu bw'akizuula n'akikweka, era olw'essanyu erimukutte n'agenda n'atunda ebibye byonna by'alina n'agula ennimiro eyo. Obwakabaka obw'omu ggulu era bufaananyirizibwa n'omuntu omusuubuzi anoonya amayinja ag'omuwendo. Bw'azuula ejjinja erimu ery'omuwendo ennyo, n'agenda n'atunda ebibye byonna by'alina n'aligula. Obwakabaka obw'omu ggulu era bufaananyirizibwa n'akatimba akategebwa mu nnyanja ne kakuŋŋaanya ebyennyanja ebya buli ngeri. Bwe kajjula ne bakasika okukatuusa ku lubalama, ne batuula, ne balondamu ebirungi ne babiteeka mu bisero, ebibi ne babisuula. Bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Bamalayika balijja ne baawula abantu ababi mu balungi, ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba n'okuluma obujiji. Ebyo byonna mubitegedde? Ne bamugamba nti, weewaawo. N'abagamba nti, kale nno buli munnyonnyozi w'amateeka afuuse omuyigirizwa mu bwakabaka obw'omu ggulu afaananyirizibwa n'omuntu alina ennyumba ye, ajja mu kisenge mw'atereka ebintu ebijja n'ebikadde. Awo olwatuuka, Yesu yamaliriza engero ezo, n'ava mu kifo ekyo, n'ajja mu nsi y'ewaabwe n'abayigiriza mu kuŋŋaaniro lyabwe. Ne bawuniikirira, ne bagamba nti, ono amagezi gano yagajjawa n'ebyamaanyi byakola? Ono si ye mwana w'omubazzi? Nnyina si yayitibwa Maliya? Ne baganda be si Yakobo ne Yosefu, ne Simooni, ne Yuda? Ne bannyina bonna tebabeera kwaffe? Kale ebyo byonna abijjawa? Awo ne bamukwatira obuggya. Yesu n'abagamba nti, omulanzi assibwamu ekitiibwa wonna wonna, okuggyako mu kitundu ky'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe. Era teyakolerayo byamagero bingi, kubanga tebaalina kukkiriza.